mwebale kwekuuma kuba abasinga abamu temwasobodde. When I tell you to enjoy responsibly, temuwulira. Kati mwagenze fiirwa baana ku Freedom City, simanyi beerinnye mwateeka mu bantu, simanyi muyina okugenda awantu mulabe fireworks akuyamba ki? Kati bwe bamukuba n'oleekaana n'ofuna ki? Ne mwerinnya kati mwafudde, simanyi baasibya Bitex. Yes, temumanyi crowd control. Abaana bantu mulese bangi, mudeployinga abakozi batono kuba mwagala funa. Simanyi muyino laba fireworks, simanyi muyino laba fireworks akuyamba ki? Ne mujja n'abaana abato mu mabaala, asitudde akaana asikondo asimanyi agenda laba fireworks. Nunga mukwano tula waka. Kati mwagenze fiirwa baana, mwasuze mutya. Kansubire muri balungi. N'aba abafiiriddwa mukimanye ewa Mukama gye tuva ate gye tulidda. Teriiyo, you can't escape death twice. Kitegeeza eyo yentuuko yo yabadde yakunyuya. Mugume musituke tutambule again. Dear Lord, Katonda asinga mu nsi n'ekitiibwa eky'amaanyi mu buli kitukola, tukuteekamu nga tukutendereza ne tukusaba obulamu, obuwangaazi, obw'emirembe, so obujjudde endwadde. Muntu n'owangaala nga weewalula ku nsi n'otuuka n'ogamba Mukama lwaki tonzijulula. Yekka y'alina amaanyi, y'amanyi olunaku. Oyinza owangaala nga weewalula n'omala emyaka 9, abalamu ab'amagulu ng'ate tebasukka myaka 2. Kama Katonda oli w'amaanyi. Otadde ekitiibwa amaanyi ku ggwanga lyaffe ne tuyita mu storms ez'enjawulo. Tukwatireko 2023 abalina ebiruubirirwa babe babifune. Ate okendeze ne ku bulumi bwe tuyitamu. Gwe wekka gwe tuyinza okukubira okubuulira ennaku yaffe ku mitima. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Mama titwagala ikyuli sise mama. Nambasa eno kagambye good morning ikyuli, good morning to you back. Musinzidde mu bitundu ebyenjawulo okundaba, naddala mu Bulaaya, UAE, Abu Dhabi, Doha, Saudi Arabia and the other areas combine mu ddungu. Mbabuuzaako mwebale byonna bye mukola abali mu Europe, Spain, Sweden, Denmark, Luxembourg, Paris, Russia, Finland. Yes, awo wonna akadde kali katya. Weesabike, kuba ekikalu, beera ne sikaafu, yambala stocks engoma, obeera engato erimu ekyoya, olwo obe ng'ojja malako mu Scandinavian countries. Yes, katandika butandisi. Okamanyi, beera ne sweta munda, t-shirt yesooka, sweta. Making sure wegadinze kubanga teri budde bubi, waliyo nyambala mbi. Ojja gendo yambale bubi, empewo ekuyingira gikunuunamu mu Europe. Wonno mutegeze n'abantu mba mukyazizaala ni cruise empewo ejjo muyitamu ng'akyakola simanyi Mama Brighton mu body gitamanyi nti ali mu budde bunnyogovu. Kola Mama Brighton mu jacketi, ojja wuuzuma n'oluboding empewo ekasuka eri. Yes, mwebale bikujjuka abantu b'omu London. Waliwo omukyala gwe njagala otumirako baba muyita Grace, ali awe Croydon ng'oli musibi wa nviiri. Grace nkutumiddeko mu bitiibwa bingi nnyo n'abantu b'e Croydon. Mukoddomi wange Faizo, ogamba otya? Ampe engatto Faizo. Sister wange ne bwali no banja muzza mwegwe. Go back to marriage. Ebintu byonna twabisetulingira kweri engatto.
ne bwayomba yatujja bitiisanga naye mugadda daye wa muko Faiza okutumiddeko nnyo sister wange Edna kwagala nnyo n'abaana. Thank you so very much. Kwagaliza omwaka omulungi nnyo awo mu Craydon ne Grace omusibi w'enviiri eri waggulu ku Salabedi East West London. Mwenna mbaagala nnyo Wales mwennaawo awa Prince Charles. Sinza kwerabira bali Thailand, Bangkok, abali Indonesia, Malaysia, abantu abawangalire Guangzhou, China. Mbaagala nnyo nno ddala. South Africa, Cape Town, East Johannesburg, Pretoria, Durban, Sun City, Soweto, still Zali Shakibu representing Nomani Ganja, Loli Wowayi, Jijula Wowayi, Jijula Jennifer Owona Nomani Chaliwange Dankani yes, mwenna Chaliwange Duncan family, Duncan 8 time 1 Amoni kubuzi zako kasha de banka wadde wanneekweka aneze ekyuli sifaayo nera nkutumiddeko kasubira oli bulungi Gagamel family muli mutya ne bossi wammwe wansi eyo mwebale tuteeka ku listi King Sir Nation twali tumwete mwaluwulira oluyimba naye kirungi mwaluwulira naye mwaluwandiikiddeko ebigambo miliyoni abaana ba Gagamelo bakuwa ekifo ku listi ne bawandiika namugambo bwati simanyi wayita musengenge mutuwe buwi mugaye tuli ku listi King Sir tukubuuzaako mu maanyi webale kubanga wakubye ku matu era nga kati oli bulungi nnyo tukubuulizaako ddala nti how are you doing netwagala tubuuze kuba ekitiibwa nga tumaze abantu ba bulijjo olwo tubuuza kuba ekitiibwa b'owulira mu wano bebebiki bebebitiibwa Afande Charity Deputies SFC Afande Charity Deputy Commander SFC Jeno Birungi CMY RTO Abdulkadir Gamal Bera connected owulira awo tutandise RTO Traffic Officer Regional Traffic Officer KPM Kampala Luko Wesigire abo bonna enanga owulira amaanyi getutumira CMY ESO CID Kibuli Sala Nanjego Abu Chulira Kim awo ulira wonnyo tutandika ab'ebitiibwa mayinjaga Afande Kasirije Hoima DPC Kira DPC Wandegeya DPC Katwe DPC Golia otumira baganda muganda wani amumanyi tutumira ab'ebitiibwa Honorable Serwanyi Commissioner yes Honorable Abubeka Wanup Naeman Honorable Abubeka Kawalia Hilale Chiaga Hilale Wanup naye waliwo abantu benjagala mu Nupu yes Hilale agenda kufuuka wakabi oyo gwolaba double bed yalina etteeka lya copyright yali mu dikola naye teryamuyambako bonna batya kubanga agenda kufuuka kintu ky'amaanyi. Big up on yourself Hilale Chiaga Dr. Hilda Mani yes ne munupu ninaye abange ninga oyo Abubeka Kawalia ng'omunzijjako otya articulate young able bodied abo basaalirwa Honorable Semujunganda awo sinneeyongerayo nno walala Prime Minister baana abawankya
ate wekituka ku speaker oyo basooka ennindeko mpanika mukono ichuli siva ku mukono nze ebirala boogere naye nsigala wano mpaka ticha wana nonda gwe gaano wanika omukono osigale mu kirasi ripoti zamwe bateekeko pull up your socks simanyi za absent nga ku ya Isma bateekako good very good very good very good nga wengenda wosigala nkuyigiriza wanika omukono onvuma buvumi simanyi obeera ku motoka ya sipiika oli musiru motoka ya sipiika etuukikako gwe etuukikako omanya abakuumi abagiriko mubeera ne babloga abaddugala bayeekolera simanyi nnuwa mutwe baddugala babeera mu t-shirt kati nga walaki tebayita ono look at me fresh kyotojja sanga ku balala simanyi tuli balimi ffe oli mulya nnimire ate bannange mulekeraawo ebintu ebyekisiru nina ekintu kyengenda mpulira mu bantu kyesitategeera mbu Isma gw'olina okunyuma kubanga toyina mukwano sikuzaaliranga ku baana tebagamba nkozaala abaana nga toyina busobozi mulekerawo ebintu byogenda nga mwekwasa mu bantu oli najjanga addugala ku TV mbusimanyi nina famire kati siri ku byakwambala genda obeere ne famire tojja ku TV leka aba TV tubeereko yes simanyi ndi mutegesi wa bivulu naye omugagga talina nnyambala bogas genda otegeka ebivulu byo tojja ku TV temuleeta bantu baddugala don't mumalamu abaana abaagala okukola ku TV amaanyi azze n'agasando agageregere abo babbajjo gonna agagere n'agasa nga yatuula ng'ali ewuwe no NBS TV zonnamba w'ekitiibwa woonompita n'omuntu addugala sijja kutuula nja genda bugenzi abantu babeere nga batukula si kuddugala buddugazi nga bano bannuuwa mutwe buli waavayo n'ogukofiira n'agajozijozi agaddugala struggle yegaana okubaako n'engoye ezitukula n'avaayo n'agagoyegoye bwe nabagambyeko ne banoonya agajampa ageeru era nga baddugala bilayika ekyuli yes tomala gavaayo mu bantu najja edimeza yayogera bulungi talijjako mu kamera nga tali mu t-shirt naye abeera bweru waliwo kino kinuwa mawaggali tebamanyi kuwa bawagizi kitiibwa kyobola bayikyuli yakulembera abalala ne baddirira yes mpunya bulungi nyambala bulungi musimanyi ife tulina abazadde tetusobola kwonoona ani yagamba obe n'abaana bana nga inkamu yo tesobola wadde akabwa olowooza mutalina baana omusinga kunyuma owange temwekwasa toyina ngoye kubanga toyina ngoye si kubanga oyina abaana oyambala z'abaana akajanja akabali musimanyi buli kyoli mubuuza anti omanyi ffe tuyina abaana mukwano tetukutumangako kuleeta baana nti oyite bwerere kitegeeza onootera oyite obwerere olw'okuba oyina abaana oli musiru gwe abakola mu banka tebalina baana abakola mu bitongole bya gavumenti tebalina baana mulekerawo this nonsense ow'okujja ng'oddugala mu bantu mbulizoni gy'oyina mbu oyina abaana oli musiru gendeko otuule obe n'abaana okimaki mu bantu nga toyina ngoye ne bajja nga baddugala bawunya kavubuka n'akuyitako n'owa mutwe akatungulu ne kakutta n'ogamba muvubuka abaddewo oyo yeekolera n'ayitawo n'ogamba mukama katonda lwaki tebayisa evvu mu nkwawa bawunya obutungulu naye ayagala ayogere mu bantu ng'oyogera naani you cannot awo nja kwogera ne Gideon ebbanga lyonna at least yayiga oggulayo ku sabbuuni onoowo atali wa mmotoka ye yalina esaati ze mukaaga zasibako amatayi I will not sit tolerate take anybody okujja ng'oddugalira gwe bajjo weewo genda otegeka ebivulu byo tompita siji gwe naakusanga mu bivulu nja kitega naye wojja ku TV mu ga t-shirt simanyi ojjidde mu byopen nenkusanga I will just walk and go back ekyo muyina okiyiga
Yes, mulete Kaluvini Kayanja. Muyite Godfather. Ashibaga kato yakomyewo. Gwemba mumpitira yasinga. Fakiti check a big fish there soto chimanyi. Ogenda wulira. Timulete bantu baddugala. Nzonda bakodinga ngeze mungenda kukola interview ne matiti. Bambale bulungi. And that's right. Hey. Naje no guti chati gonna gugu decide yemwe chibegawe gakirabika eno side eriwe guti chati munda wayogera sinaitire struggle. Sinaitire musta kina gende. Yes. Ntumira ku speaker wa parliament. Annette Among Chikurume. Ngende mu parking ye motoka nzanye. Yes, Chikurume. Chuli okola biki gwe na please oli tuke wa speaker oli manya chechi gaba kasumba babeera walinga bewombesa abasomi b'oluzungu biki bayimba nyimba in the residence. Kasumba yagambe you only go there when invited. Chuli me there mpaniko omukono era oganye. Mama nze Joel Senyonyi is on investigating 1.4 billion lost. Ebya Joel Senyonyi mbimanyi naye alina sente zaayagala addira akakiiko ke ne kateka gavumenti ku nninga kati ye ne bamuwa n'aleka okwabya ebyo bagenda muwa biliyoni nnya kubanga ateeka ransom oyo naye mubbi wa ssente tombuulira naye ng'anyuma. Yes. Jajja ntumira nange Martha 6 kutumiddeko nnyo mukwano Ray Seeka kutumidde Raymond Mugerwa nange nkutumidde straight tugendeddewo ku point. Mwalabye olupapula nga Genosale agamba Elias Lukwago sigenda kuddamu kuyamba mu ntalo zo. Nziramu mwalabye ku bbaluwa ng'egamba nti Elias Lukwago Genosale tagenda kuddamu muteekamu ssente ezimuyamba mu ntalo ze. Embeera eyo erina ebintu bibiri bye tulindiridde. Two things. One, tulinze Elias Lukwago tulabe waatwala Genosale mu kkooti okumusalako ekigambo. Tulinze Lukwago atwale Genosale mu kkooti okumusalako ki ekigambo okumwonoonera erinnya. Naye waaba tabikoze ebintu ebyo tuba tugenda kugaziyamu ku galubindi tukole tuti mujjukira lisiti y'amafuta ga Kayihura nga nno munnanga oyiwawo omubiri weegendereza abakulembeze abamu. Up to now Lukwago gw'omanyi ku linnya lye omulodi tannasitukagana gawunize na bitabo genda loopa Genosale. Ekyo nno kitegeeza ebintu kintu ky'amaanyi. Obudde bwonna empalana Lukwago agimala agitadde ku Amiisi Kiggundu atali munnabyabufuzi munne atakwasibwanga buvunaanyizibwa butereeza myala mu kibuga tasabanga ku bantu mandeeti naye ye yaweebwa mandeeti obudde abumala ebbanga lyonna. Amiisi bamuggyeko ettaka ly'e Nakivubo manya Amiisi yakola byozimba e Nakivubo Amiisi yakola byozimba Makerere Amiisi ebyo byonna obikola oli ku ssente za Genosale obeera oyamba Munnakampala oba Lord Mayor mu bitiibwa byonna. Tulinze ekintu eki bw'otakuba Genosale mu kkooti kitegeeza ebintu bya Genosale byakugambye bituufu. Lwaki oba okozesa ssente za Genosale ng'ate we mulimbalimba abavubuka nti basale temugendayo basale tebalina kye balina kubayamba babbye eggwanga musitopinga baana bato
mukolanga abazungu we bakola ku drugs okiwulira ku kokaini kubanga abazungu bagamba bakwatira kokaini nga bo bennyini be bamunywa tebamwagalako bantu twagala tulabe tumanye General Salimu Sali yakedde Bukezi n'akusalako ekigambo si bituufu oba ogenda muloopa bw'otamuloopa nga tujjukira ne lisiti ya Kayihura ey'amafuta era yaliko abantu abagamba nti b'opozitioni amawulire ago gaafa mangu nnyo nga tebagaagala n'agaalukwago titulabayo statement omuloodi n'omuwaayiriza ku linnya lye nti omuteekamu ssente n'atavaayo Lukwago asooka najja ku TV neyeekwata bw'ati ng'asibye ettaayi obulago bwonna bunyikidde we Masaka bw'ati n'agamba naye mutujooze nnyo nga we mumanyi rule of law mulowooza oyinza osala ku Lukwago ekigambo bw'ekityo n'asigala ng'atudde naye tannanyiga kintu kyonna naye mugambe nti Amisi Kigundu wuuli abanga alabye mujja we obwogama omusajja omuvubuka omusajja yamukola ki alinga aba Buganda Land Board bawulira bulungi nnyo nga bakutte ettaka ne baliguza omuyindi ne batulugunya nnyo Amisi Kigundu omuganda ate ne bakola meeting ne bagamba simanyi ensonga Ssemasonga simanyi tuze Buganda ku ntikko tutya ng'ettaka ate muliwa bayindi ate ne munyigiriza omuganda mbw ate simanyi tugenda kuzza Buganda ku ntikko Buganda ki kamwerimbe mujja mmala ebbanga era nga bemwoza simanyi ensonga Ssemasonga okuva we nabeerawo mpulira ensonga Ssemasonga ettaano sirabanga ku nsonga n'emu senga olubiri mwaluteekako dda 99 ku ngeri gye mwagalamu kabaka naye obubulooka obwagizimba ku gwamini bwe bukyaliwo senga olubiri lutemagana luti ku muntu yekka ayingira enkuuka naye obubbi buli waggulu awo abantu ne bayingira enkumu n'enkumu n'oyita ku lubiri nga era temuli toyi era katwala kabeeyambye mu bisaawe awo wonna akakomera akayingira mu lubiri baakazimba mu 1919 tebasobola gamba tuli mu modern era tukoze sente katuzimbe ekikomera kya Ssaabasajja ne 99 tusaawe mu munda tuteekemu kuba mukyalamu wa muddo gw'osanga kati enkuuka yawedde baafunyeemu ssente baataddeyo emeremu omuddo ebeerawo nga mulimu obutulituli bw'oyiteeyo wa kabaka ku lubiri ebinnya ebiki wavundu era balinde enkuuka ejja ebizibu biri mu Uganda muno naye era still regardless we move Abitex musajja wange tuyise mu bintu bingi naye sirowooza nti anyway buli wali death wabeerawo suspect sijja gamba Abitex tasaana kukwatibwa asaana because oba oli mutegesi wa event ekintu kye bayita crowd control kyekintu ky'olina osooka otteekamu wamu ne poliisi mwekobaana ne bajja poliisi n'etunula ku kifo nga weetaaga abapoliisi 50 ba Abitex tebakola ng'agamba mpaayo abasirikale 7 nina ba security bayinako kati woba ogenda otegeka ekivulu weetaaga crowd control emiryango era muvunaanizibwa ng'abaana abo bafudde ategeka ebivulu ovunaanizibwa you must have crowd control officers abamanaginga crowd muyina okuba ne capacity gy'ogenda okuba nayo you cannot just have
people crowd everywhere kwa ajijuza ajikubya ajijuza nonsense abantu mwino tegera nti abantu wagenda abantu kakaaga awagenda akakaaga olina atekawo gumu bbiri we muto we mwewaana ne mwesanga mbuzibu nze nakugamba gwe wezanyisa olowooza okufa kutwala bakadde you will leave me here 20 gone 20 gone ichuli midea 2 gagenze bato kati mwenna abawoza simukaddiyo ogenda kufa okufa kukukwata in any corner especially nga weraga wevuddeko simanyi new year day just hours kati kicho walaba ekyenjawulo walaba ye kizungirizi walaba ki I was at NBS seated ndiawo ne Sandra bebe kulwaze tuyingidde omwaka I drove back home safely nini mukole fujjo nga gwososo okuyingira omwaka kati kole fujjo kumi down simanyi mufulume mulabe fireworks ate mumale muyingire what kind of nonsense is this abite kisigwe sagala obere mukomera sagala kusalira musango naye njagala nkugambe munnange kati senga oli mu Sweden gwe yenga bakukiriza batyo okukunganya capacity y'abantu bwetu how olwokuba mwagala okukolesa eti mutwalo nkakaaga abantu ne baveeno ne mutayagala kukomya n'ogali bannange ndi mukozi wa ssente naye kino kimala mugende ewalala abagenzi osanyukira new year mu maziga naye kati nze ninga musawo twalaba dde abafa ekyo tekiŋŋaana kulya mmere ndya bulungi nnyo anytime kuba nkimanyi we mubeera reckless era that's the sacrifice family ezaafiiriddwa mbasaasidde nnyo mukimanye nti ewa Mukama Katonda gye twava ate gye tulidda mukiteeke ne munda yammwe nti yabadde entuukotuuko y'abaana bammwe wabula mubeere cautious next time era abaafiiriddwa balina lesson gye bagenda oyiga ebbanga ddene ojalaba nze Isma omanyi bakisigenda out kambanyumize ka story lumwedda nali naveeka awezana bakazimba Millennium Hotel nengena ne chali wange bamuyita pusi nga tukuba nayo omupiira mu bunamwaya tutambuddekawo ng'abavubuka mbinu tumaze samba kapiira sipaka zereze tuli mu Silverest tugenze ku Millennium Hotel ya Lukuntana tulabe New Year tuyimiridde okwo ku roadside fujje emmotoka ziva Entebbe emmotoka yayera pusi ku side y'ekkubo we babalira 6 5 emmotoka yakuba pusi n'emuvuga okumujja ku Millennium n'emuteka ku bata negenda nga tewali muntu amanyi nga tuli mu kusanyuka kuzibu nnyo we twategerera nti kyali wafafudde nga wakayite saawezi 4 okuva saawa 6 wezaawezi fiye eyo yannyingira nze wendaba essanyu eringi nga neewogoma nga ŋŋendeyo kubwayira ndinzekka nga nninnyako ku lyato nayingiramu fiya kati nammwe abaafiiriddwa mugenda funa fiya ya lifetime mujja yigo tuula bwe abantu bayitiridde yes tibabulo lina ekipawa genzo lina ekipawa okiwulidde kyannakuwaza nawulidde bubi sandyagadde bantu bafe ku lunaku w'erutyo naye abantu bakyalinamu babateekamu biriifu ti owonye omwaka oguwonye eki sente z'olina ku akawunti ze sente z'olina zo mu mwaka guno tolina kyowonye omuntu yekka ayanosanyukira omwaka beeba abakulozinga ddiru miliyoni 2 gwe abalinze deeti nga ddiru zayitamu dda alinze kyeyakola omwaka gutuuke osanyuka n'okomayo tolina sente ku akawunti tolina nnyo kipya kiri kusikigwe n'omwaka nguwonye nyingidde omulala boda ekyasigala ekutomera emmotoka esigala ekutomera bakifeesi basigala weebali bw'okola ensobi amannyo bagayiwa
ate n'otandika otutawaanya munnange tubaawo okusaasira Abitex nkusaasidde nnyo sandiyagadde munnange obeera eyo oli musajja mukozi naye munnange poliisi nga wootumanyi we must investigate yes tujja kukuta naye katusooke tu investigating am I loud and clear njagala obajjukiza nti omuyimbi kati aliko bamuyita Lady Zenisi akayimba ke maanyi genda okafune amuyita Lady Zenisi all the way from Los Angeles sister kangako kayimbya akayimba maanyi akayimba ko kaberedde ddala nga ki ajijo tiga morning ichuli simu agambye fuchiwa jajja RIP pusi pusi wakayima twali muyitanga pusi nga wakayima sibino pusi bya mwe byoluzu naye bambi yafa byanfaako batomera pusi natia amagulu gankutuka nali navudde naye kanga tutambula buli amagulu gankutuka nalwawo tegeera nze okuva olwo natya amasanyu ichuli vani mulungi agambye omwana ichuli waji nkutumiddeko nnyo kantumire ku bantu nze wano alright is Kampala pothole problem getting worse yes ntumidde kubaliko Collins Kabazeire how are you doing Isaiah Omutangana they are investigating Joel Senyonyi 1.4 billion lost atalowooza ye tetumu investigating ayine sente nnaku zino kugambye tujjamu investigatinga Asimu agambye salute Bobby kinagamba sivaako that fear what they don't know and they hate what they fear. Don't call this number right now. Eski Matovu, how are you doing? Induga Janib, how are you doing? Michael, how are you doing? Yes, ntumirako Mulisa Edwin Kasana nkutumidde Dungu Edi nange nkutumidde Idi Engineer Services and Electric sente za kalango ziweereze Mariamu nkutumidde Tadeo nkutumidde Love Queen ate naye nkutumidde Dennis Tusime Lwabahanji Dennis Mulisa Joshua Isira Tabo Daphne Owemezeka Manura nkutumidde Love Queen Juliet Missy Namgerwa